Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa okulaba ali ku Bukedde TV program omudaala. Buli lwa mukaaga ziba saa 7 n'ekitundu paka saa 9 n'ekitundu. Nange Nuruddin Ntege gikutuusaako. Ebyali eggomba awabiraba, twakutwale Mubende, twakutwalako ekyazanga, tuutwo Oluweero, tuutwo Kajjansi. Naye nga yo Bukedde TV tugamba omuntu wa bulijjo waali tumutukeko atuwe ensonga ze. Bwe mulamwa kyekigendererwa kya programu eno ey'omudaala. Olunaku olwaleero tusinzidde eno Ndejje. Endejje gye tuli waliwo abalina mu kukola emirimu gyabwe, ndooza naawe obalaba, naye tujja kgenda mu maaso kuba twabasanze we bakolera tusobole okukola nabo. Ki kye tukola? Tuzze Ndejje. Ndejje gwe twogerako yowa Entebbe Road, waliwo amanyi Ndejje oweeri Eruweero. Naye Ndejje gwe twogerako yono bw'ova Namasuba oba between Namasuba Zana na Janankumbi kati awaliwo bayita ku Bata. Wokyamira n'oyingira mu Ndejje eyo. Ye wali Ndejje, Lubugumu, Kanyanya, Kanaaba, Kibutika, ebyalo bingi nnyo. Lubugumu omaliriza ogudde eri ogwakigo Kajjansi. Ogw'ekigo n'ogw'Ekajjansi n'ogwa Nebusaabala. Lwe luguudo lwenjogerako kati bwe manyogedde ku Ndejje tutegeeraganye. Twagala tumanye abatuuze b'Endejje bagamba ki, bayina buzibu ki, kye beetaaga okukolebwako. Anyogedde ku Ndejje tutegeeraganye. Twagala tumanye abatuuze b'Endejje bagamba ki, bayina ddala bwe tugenda okukola. Tujja kuvaako saa 8 n'ekitundu insha Allah. Saidi wano nyina omu ku batuuze b'omu Ndejje muno, bamu municipality eno, njagala abuuze ku bannayuganda. Sebuuza ku bannayuganda. Kwata microphone ezo bbiri obabuuzeeko. Abannayuganda mwenna mbalamusizza nnyo, amanya n'eddoboozi bambatiza Sserukenya Daudi, abatuuze ne bannyongerako erya Kiriya kuba simanyi balimba, ne bannyongerako n'eri empologoma ya Ssaabagabo. Nsanyuse nnyo okubeerako wano ku mudaala ne Bukedde TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gweno okolayo ki? Eno kyenkolayo, tulina omutuuze waffe mu municipality ng'ennyumba yagwako era nga abadde kumpi asula bweru, ng'alina omwana muto nga nentemezebwako abatuuze nti bannange omutuuze waffe asula bweru. Nange natandikawo ekibiina bakiyita bulungi bwansi, era ne tusalawo olunaku olwaleero okusitukiramu ow'ekitiiyo, ow'enkumbi, omuzimbi ow'omwiko alina 2,000, tulabe nga tuteerawo omutuuze waffe ennyumba. Tukkiriza nti olunaku lw'enkya ajja kuba agiyingire, tugenda gimala mu nnaku 2 zokka, naye leero tumugenda kumala okuzimba enkya eserekebwe. Okay. Ekyo tukyeyanzizza. Lwaki mu bantu bonna mwasazeewo okuzimbira mu Kaddoona? Abantu bangi bali eyo bapangisa, bali batya, kyekyaliwo? What happened? Kale weebale nnyo, weebalire ddala. Sigo tusazeewo okuzimbira yekka, ekyokulabirako ekirala tulina n'omukyalo bamuyita Mukyala Masembe, baawe yafa ng'ennyumba tennaggwa, era ne tusalawo gurupu yaffe tusalawo tumuzimbire ennyumba wali eri ku masitoowa Mukyala Masembe. Kaakati ekyaliwo nti nali ku birthday yange ku Freedom City mu Gwomukaaga, ne wabaawo abakyala abajja ne baleeta ekiteeso ekyo oba okusaba okwo nga nabo bannabulungi bwansi ne bagaa tubadde tusaba. Bano omukyala yaleeta ekiteeso waali oyo? Ye yayimuka n'akyogera n'agamba asaba tukwatire ku mukyala munnaffe ono asula ebweru nga tayambiddwa, era ne tusonda mpola mpola, era olunaku olwennyini abatuuze basonda emitwalo 10. Bwe basonda emitwalo 10 nange neŋŋamba bampeemu kadde mala okwetereeza. Leero kwe kutuukiriza, era bwe nnakubye gwanga mujja abantu ne bayimukiramu okulaba nga babeerawo ku mulimu guno. Okay. Omutuuze oliwa ofaanana okuba oyo? Nzuno ssebo. Amannya go nnyabo? Amannya gange Justin Namukasa. Justin Namukasa, okola ki eno? Eno nzaalibwa. Wano wozaalibwa? Yes ssebo. Ennyumba yabaaki? Ennyumba yagwa. Kibuyaga yali omungi yagisuula. Ssebo. Kati nga tosobola gizimba, ki ekyakutuukako? Ssebo nali sina ssente zizimba.
kati essaawa eno bwe banaakuzimbira kiki oyagala bakolera ekirala oba kijja kuba kimala gwokola ki ng'omuntu? Nze nganze omuntu mbadde njoza ngoye ku kyalo. Gw'oyoza engoye ggwe? Ye ssebo. Ne zitukula? Lwaki ssebo? Sizirabamu kutukula nze ngamba olaba nga atalina maanyi ssebo. Wadde. Nsobola ssebo. Osobola? Ssebo. Kati okyazooza oba? Nakati nkyazooza. Oba nakati gy'ova? Okukola ki ssebo? Okwoza. Nedda ssebo mbadde wano nga tukwasaganya naye batuuze bannange abanyiziza okunnyambako ku nnyumba yange. Okay. Nkweyanziza mpeera omukyalo ono gwe mba ntandika naye ensonga zammwe nziwulidde kirungi nnyo tujja kuba tukikomawo ko tulabe. Maama wange oli otya? Amannya go? Ndi wano ndi mulwadde ssebo. Amannya go? Amannya gange nze Margaret Lwiga. Ani? Margaret Lwiga. Oli mwana muzaale wa kuno? Ngoyo nga bamwogerako bulungi nnyo. Mpulira essanyu. Mwana waani? Omwana oyo nze muzaala. Gwazaala Serukenya? Anji? Gwazaala Serukenya oba ono ew'enju eyagwa? Nze. Okay. Kati gw'osula ludda wa? Nsula wammanga awo. Ekikuba ekyo ekiserengeta. Ekikkirira ludda wa? Waliwo ali ku Bukedde takiraba? Ekikkirira oba mu Kibutika. Mu Kibutika? Okay. Bizibu ki bye musanze mu kitundu kino? Ekitundu tekibadde kibi. Nakamu nze kasooka nga nzijja nakamalako kunoba emyaka 3. Ebintu bitambula bulungi? Bitambula bulungi. Okay. N'abantu baako balungi. Nkweyanziza mpeera omukyalo ono omuzindaalo gwange nyaba amannya go. Omuzindaalo gwa mbuzi waggulu nguwulire bulungi yongera waggulu. Amannya gange bampita Omumbejja Nakatudde. Mbalamusiza nnyo abalabi ba Bukedde TV mwenna ssebo naawe tukwaniriza okujja mu kitundu kyaffe. Okay. Nakatudde obeera wa? Ndi mutuuze w'e Kanyanya Ndejje emabega w'omukyalo ono mulirwana wange gwe tuyambako olwaleero olw'ekizibu kino ssebo. Gwokola ki mu Kanyanya oba mu Ndejje? Mu Ndejje ndi mutuuze waamu naye nga ndi mukyala musuubuzi. Nkolera mu bino nkolera ku Nasa essebo. Okolera mu wino ku Nasa oba okolera mu wino ne ku Nasa? Yonna nkolerayo ssebo ndi musuubuzi. Okay. Kati gw'omaze ebbanga ki mu Ndejje? Mazemu emyaka 16. Ntemera ebizibu ebisumbuwa Ndejje oba nizo giyita Ndejje naye nga municipality ennene? Essebo. Makindi Ssaabagabo. Essebo. Yes. Ssebo ebizibu ebisumbuwa Ndejje tubirina yadde ng'ebimu bigenze bigonjoolwa ng'edda we twasengerako entambula yalimbi kati eyo yalinga yatereera kuba takisi mweziri. Tulina ebizibu by'ababbi ssebo tubirina weewugulako katono nnyo okufulu ne bagimenya ebikomera byaffe babiwalampa. Ssaawa mmeka olwo kiro? Ssebo lwakuba katulina obukulembeze bwero si wanu Chairman Busuulwa akoze nnyo okulabika ng'akyusa embeera eyo naye baatubbanga n'omukaago gw'emisana ssebo. Kati tulina abavubuka abatalina mirimu. Kati ababa babba mubakola mukikola muti okusobola okusigaza ebintu byammwe nemubeera bulungi? Twekozeemu omulimu ne chairman waffe Erosiwanu Defense ne poliisi etuyambye nnyo nti kati kigenze kikendeerako naye nga chairman waffe n'olukiiko lwe ssebo basula batambula. Tulina n'amagye ssebo. Basula batambula. Amagye nga g'abantu ba LDU? Tulina amagye ge baatuwa ku poliisi eyo ne poliisi kati obubbi obw'engeri eyo ssebo bugenze bukendeera okusinziira bwe tubadde. So temukyalina kizibu kya bubbi? Bukendedde. Yadde mulimu obumulumulu naye bukendedde obukulembeze buno bukya bujja. Kati ne tubeera n'ekizibu ky'okubeera nti tulina abavubuka
abatalina mirimu naye ng'ate baana nzalwa yakuno banywa enjaga ekyo nakyo chairman agezaako kiruwanyisa naye sebeera tukyabulamu abavubuka tebalina mirimu. Nga wawe basinga okunywera emabega w'omukyalo ono gwe tuli mu kukolera ennyumba emabega awo waliwo akabira babeera omwo ssebo. Akabira waawo wennyini akabira kano we tutudde ssebo emmanju wa ku TV waliwo atatudde wano naye ng'abeera mu ndejje mulagirirewo akabira ka mirimu emmanju ssebo akabira ka mirimu emmanju waako enjaga wenyookera abavubuka mwe beeyunira era olwali ssaawa mmeka baginywanga nnyo emisana kati poliisi neteekamu amaanyi ne chairman kati kigenze kikendeera. Tugenda kumulamuko katono tukomewo ne programu yaffe ey'omudaala ekyagenda mu maaso.